weewaawo ddala Kalijja Bunyolo yalimanyira empiiya ate nno akali mu ngoma kamanyibwa muleezi. Njagala okubategeeza nti Kataasa Mbuzi Kungo n'olwaleero angemulidde. Labayo bwanfunirayo oluwendo olulala nate ankoledde olunaku luno ddala mwoyo mulungi njuba abireese n'olwaleero abireese kubanga era yabireeta munnange akukwasa bulijjo ekyannakayonga bw'oba obeera nga gw'omufumbalanga amanyiddwa obulungi obeera otegeera butegeezi kiki ky'abakutumye okumukolera. Ekyamazima nange sigenda kutambuza mu mwango oluzingo mututumba oba okudda mu kwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi nga sinnabaako kyenzitaanya mukadde kano awali akagga wagwana kasumbyo oba wagwana kasumba jjo kale lwaki okwekenenkula ng'omubooge mwana wattu nga baguloga kibbo ate gudda muganda oba okwesikulira ekikunju ng'olukugwali enjovu ntayi nze Musisiibosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeyakimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ono wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi luno oluganda olugagga oluganda zaabu era ddala Ssaabasonyi wa Luuka luwoomya mu nsona lulimi ey'ekinini empoomera ennyira enyumira abantu okwetoolola Ssengendo nnabulamu eyo nno ebadde endaala emala bitono okuganira kwandisingako ku luno ate nga ndi ku BM TV Africa olutembe luno olubeerako abantu abangi era olubuna wonna mu butuufu tusaasaanya enjiri eno ey'olulimi oluganda. Neebaza nnyo Kojjango Omulangira Suna Abdul Diofu olw'okuba nti nno olulimi mu byonna asoosowaza nnyo olulimi lwe era musajja ayagala olulimi lwe ng'asinziira mu maserengeta ga Africa wano mu ggwanga erya Africa. Tukwebaza nnyo olunaku olwaleero enkoko gye tuliko tusunsula katugenda kuwa enkoko kyeki ogenda kumanya yabaffe kyava ku kyokuyita enkoko eyo gyolaba erina migaso ki eri omuganda mu bulamu bwaffe obwa bulijjo wammawuliriza lumegumba amazzi gawule kubanga akoona ku manvu azuukusa kawundo. Enkoko kyava ku kyo gituuma enkoko kiggwayo nti enkoko olabizibu oba ekisalibwako nti enkokoozi. Era ensangi zino kyetwasalako tugiyita nkoko naye nga kiggwayo nti enkokoozi. Enkoko eyo gyolaba nkulu nnyo mu ggwanga gwa Buganda kyova bagamba nti nkoko olabizibu kubanga ekozesebwa mu mikolo mingi nnyo ekozesebwa mu mikolo egy'essanyu era yeeyambisibwa mu ngeri ez'enjawulo naye ate ne mu bizibu yeeyiiyo. Omuntu yeetuze mujju alina okumusalayo ku muti gy'aleebetera naye omujju oyo alina okuweebwa enkoko okujjawo obujja ebyokoola baleese ebintu babisudde awo byokoola omwana omujju aweebwa nkoko olw'okujjawo ebintu ebyomutawana ng'ebyo gwe n'otugamba nti nenkokoola bizibu nga ne mu mikolo egy'amayemukirano enkoko yeeyiyo era be baana baliwo. Enkoko ya mugaso nnyo mwana wattu mwanyinaze Sseruganda naŋŋanda kojja taata maama enkoko. Kakati enkoko eno njagala nkwene ku kyafaayo kyayo wano okusinziira ku nfumo z'abajjajjaffe nti mujjukire kintu eri agenda okugoberera Nambi eri ewaggulu munnange Nambi ono yalina enkoko kyokka ggulu yali yategeeza Nambi nti bw'obanga ogenda n'ekintu wabali bamumuwadde ofubanga nnyo n'okeera nnyo nga muwannyoko walumbe tategedde n'okuma ne mugenda nga tetannaba kuzuukuka. Nambi mutuufu bakwata enkoko baagikwata mumwa labayo baakeera naye bwe baakeera ne bagenda batambuddeko obutalamutalamu nga buubwo mpawekaaga akaseera olunajjukira nti yeerabidde obulo obw'enkoko naye nga ate baali bagirina. Kati ate ndadde emabega agenda n'obulo yasanga kiwalumbe kikanula abaaso nga kigolokose kitunula kiwalumbe ekyo munnange ne kimwesibako mwanyina mwabadde mwandese tugende ffenna okukakkana nga zze ne walumbe ku nsi baatuleetera olumbe naye ng'olumbe lwava ku bulo bwa nkoko ya Nambi. Enkoko eyo n'olwekyo tugyegendereza nnyo kubanga ate nayo yavaako obuzibu ne mwakubadde ate munnange omulungi tabulako kamogo babagamba ennyindo yimbwa tekala. Kale enkoko bwetyo nejja neefuuka enkulu ennyo mu bwangu obwa Buganda kubalaba kintu gwenjogerako wadda nnyo ne Nambi gwenjogerako naye wadda nnyo naye gwerabayo enkoko bwenjogerako nga nkulu nnyo mu bwangu obwa Buganda. Enkoko tulina enkoko eya lujumba eyo ebeera myukirivu oyinza okusaba Sseggwanga nga myufu
naye ng'erimuko buddugalirivu waliwo enkoko gye tuyita empolondo yenkoko erina agooya agazijjaladde ono kojjange yenkoko ajja kuyibalaga erina agooya agazijjaladde nga agooya gayo gasunsumadde nga gajagavu nga gonna gajagaladde kati eyo kojjanga gimanyi bulungi empolondo enkoko eyo yajja ku mulembe gwa Ssekabaka wemanjogera ku Ssekabaka kubanga Kabaka Mwanga yaseerera ng'ali empwanyi ntegeeza mu bizinga eby'Essere oba ku Seychelles Island gye bamuwaŋŋangusiza enjole we baali bagizza abantu abaakomawo omuli bakazi kubaawo omwali Doris banomu bakazi kubaawo omwali Omubeja Luwedde omwali omukulu balumuyita Mwanje Sematimba bwe yagenda okubagoberera n'abalala bonna abajja bwe baali bava Essere munnange bajja n'enkoko enkoko eyo yava eyo n'olwekyo enkoko eyo olwokuba yava Seychelles Island bajjajjaffe bakalubirirwa okwogera ekigambo Seychelles Island nga mumanyi ebigambo ebikaluba bo baabigonza bagamba nti Essere era baga nti Kabaka Mwanga bamuwaŋŋangusiza Essere so si Seychelles Island kuba kigambo ekyo kikaluba naawe kiwulira mu njogira ne mu njatula munnange enkoko yava Essere enkoko eyo gye tuyita ensessere yava Essere oba yava mu bizinga bye Seychelles eyo mu Indian Ocean oguyanja buli bukirimegga ogunene nnyo gukirimaanyi ogunene ogugwagaagavu kale n'enkoko eyo nayo nejja mu Buganda naye nga tulina enkoko eyo gye tuyita eya Lusubi tulina enkoko eya Luzira eya Lusubi nno enkoko eya Lusubi eyagala kusemberera essanja kati tulina gye tuyita eya Kisimbi eyagala kusemberera langi eyevu kati tulina gye tuyita enkoko ate eya Walumbe enkoko eya Walumbe eyo gimanyi enkoko eya Walumbe eyo munnange ebeera nzirugavu enkoko enzirugavu eyo enkoko gye tuyita ey'akakofu ebeera n'obutolobojjo era nga bwolaba enkofu ebeera n'obutolobojjo naye n'enkoko ey'akakofu ebeera n'obutolobojjo obweru n'obuddugavu kakati etuyita ey'akakofu tulina gye tuyita enkwekwe ebeera n'ebigulu bimpi enkoko ey'ebigulu ebimpimpi eyo tugiyita enkwekwe oba kikwekwe enkwekwe oba kikwekwe kati tulina enkoko gye tuyita eya Luzira mwana wattu eyo Lubaale Mukasa bw'abasabye enkoko bamuweeyo enkoko eyo olaba enjeru betukutuku njeru betukutuku langi yayo nga njeru betukutuku eyo tugiyita nkoko eya Luzira eyo kugambye Lubaale Mukasa bw'asabanga enkoko ate munnange eyo gy'otwalanga enkoko ey'engeri eyo ebika by'enkoko bingi nnyo wano e Buganda nga tubyogera babyawulira kusinziira ku mabala gaazo era abatunzi b'enkoko abo nabo bazaawula kale nno kyekikyo kati enkoko olw'okuba nti nno yaweebwangayo nnyo mu bigwa olwo yagenda ng'ew'Olubaale ne bamusaba enkoko nga tagirina yakwatanga byoya byakuŋŋaanyanga n'agenda n'ebyo n'agamba jjajja enkoko yo yiiyo kakati omuntu oyo bamwogerangako nti oyo gundi mwavu mponga byoya kubanga ekikopo ekyo kiyitibwa okuwonga mu kifo ky'okuwonga enkoko ate ye awonga ki awonga byoya kwata girina kyokulaba omuntu omwavu ennyo bamutunuliranga ku nkoko nga Ssekamogoli naye alimba n'owana akakoko akatakula mu lugye ewuwo n'omuba akakoko akatonotono akatakula ewuwo oyo yabanga mwavu nnyo mu Buganda ey'edda era bamwogerangako nti emponga byoya ekigambo mponga byoya n'ennaku zino batumanyi bakikozesa tya ndi mponga byoya oyo mponga byoya naye nga kivaawa ensibuko yakyo ogirabye ge makulu ga BMTV era lyekira endala zonna mu kusunsula ebintu bino n'okubatemera oluwendo okutetevula nabwe musobole okubaako engeri gye mweyagalira mu lulimi lwammwe ng'ebintu mubyogera mu bimanyi n'okubisaasanya n'okulubunyisa ffe olulimi Oluganda twalwetuuma era lubeera wano nga luteyenga okufaananako omubogofu ku BMTV Africa enkoko nno munnange eweebwayo eri omuko wano mu Buganda nkoko yewasa totwala mbuzi omukoto muwa mbuzi bw'okola ekyo obeera osesepese ku buwangwa bwa Buganda nkoko era bagamba omukonkoko buli lwomulaba nkoko kale omuko omukulu olaba nkoko ye muyamba okuwaayo mwannyina nga ategere n'abalala abako nkoko kati ate ne munekirala mu Buganda obadde okimanyi nti omugenyi bw'akyala omuttira nkoko ng'akabonero ak'okumwanyiriza so nga tamawanga amalala oyinza okusanga nga batambuzi eri mu Banyankole Bakiga bayinza okutta ente kuba balaala abo Banyarwanda bati naye mu Buganda omuntu tomugabula nte n'abeera nga omugabudde obugenyi era bwe waava olugero enkoko ekira ente
enkoko ekirente kubanga yeweebwa obugenyi ate era yewasa yekozesebwa mu kuwasa wali kugambye nti omukoja awaayo kale nenkoko olugiyita enkoko olabizibu tuba tuzingiddemu ebintu bingi nnyo kubanga tekola musanyuka naye ne mu bizibu yeeyiyo enkoko gwatulaba ne mu kusengula okusengula wano omuzimu omwana omujjwa bamuwasa eggwanga ennene enkoko tugiyita enkoko ennamule mu kitabo Olulasangeye ekitabo ekiwandiikiddwa Saava Musisi Bossa Geoffrey Munnabusiro gw'owulira ayogera wano ku BMTV nakunnyonnyola enkoko ennamule erina kuba nzirugavu era omujjwa bagimuwa agenda nayo n'olumuli olw'enkalira wali awaabwa akabenje era n'alaamiriza n'oluwaanyi aba nabo guyita omulamula n'agamba nti n'ayogera erinnya lyoyo omuzimu gwe gwayagala okujja mu kifo akabenje we kaagwa nti gwe Senkatu nkuddukidde nkugoberedde nkuzzeeyo ku butaka wano si bwe butaka bwaffe nkuzzeeyo ku butaka n'amutwala eri gye bamuziika olwo omuzimu kubanga tiwanozibwa nti akabenje we kagwa omuzimu gusigalawo wano bayolayolawo mubiri ne batwala naye omuzimu gusigalawo kale omuzimu olina okugusengula oyo bamuwa enkoko ennamule enkoko enzirugavu era nkulu nnyo tebula kale enkoko olabizibu kale enkoko ento bwe tugamba nti nno enkoko ento tugiyita ekiyengo akakoko akato tukayita ekiyengo oba obukoko obuto obungi obuli awo tubuyita obukukkulizi webulira ku kitabo Olulasangeye ekitabo Olulasangeye nakyo kyafulumya era wano weesinzira okubajjukiza nti oyita ku +276 85 42 85 43 +276 85 42 8543 ate nga ne Mwanjirira bookshop ekitabo kino gyekiri ogenda waawo ku Benji Wamuga Street ku Mukwana Arcade n'ogenda wali ku New Styles bookshop wali emmotoka ezigenda ku Lwentebe mu paaka enkadde amaduuka agaabiri gonna ekitabo mwekiri nammwe ab'e Masaka mu Buddu awo ku Elgin Street okumpi ne Radio Buddu oba ku Muto Complex mabega wa Tropical Bank era ekitabo Olulasangeye okifuna ate kisinga byonna oyite ku lukomo olw'ekugambye +276 85 43 era oyogere ne Munnabusiro omusomesa akunnyonnyole enkoko ndozolaba obukulu bwayo kakati waliwo enjogera egamba katugenda kwogera ku ngero ezifa ku nkoko tugenda kwogerayo ku bisoko n'olulimi olulala olwekuusa awo nkugambye obukukkulizi bwe bukoko obuto tubuyita tutyo kakati olisenga kugamba nti ndeetera enkoko nsiru omuleetera ki ndeetera enkoko nsiru otegedde kyabakutumye aba ategeeza amagi tugayita enkoko ensiru oba enkoko nsiru kakati ge magi ge batutegeeza eba nkoko naye nga teyogera kali bajjajjaffe bagituuma enkoko nsiru kale nno ekiyumba enkoko mwezisula tukiyita ekiguli kale nno kubanga ekiguli okitegedde enkoko mwezisula mu kiyumba omwo mubaamu olutandaalo olulukiddwa obulungi kati olwo lwe tuyita olunnyo naye bwebanga esula ku muti obanga zisula ku muti omuti ogwo ogusulwako enkoko mu kayumba k'enkoko mu kaguli oba mu kiguli bateekamu emiti egyenjawulo babanga tebagisise kukola ngeri ya lutandaalo nga guli gumugumu omuti ogwo tuguyita oluwe mu bungize empe newankubadde ekigambo oluwe kitegeeza bingi waliwo omuddo omuto ogututunukayo nga wakamala okulima ate enviiri ento kati zino ezange tuziyita oluwe kuba zikyali nto ku mutwe tuziyita oluwe waliwo n'ogamba nti oluwe obutaliiwo yalina enkoko nnyingi naye kati wasigadde luwe abaana bange bonna bafudde si luwe era nakyo lulimi Luganda lugagga oluwe empe amakulu awo gategera ate waliwo oluwe ekifo Nankere waziika abaana Nankere ono ejjajja akulira ekika ekya Mamba Kakoboza era ng'obutaka bwe buli eri Bukerekere mu Busiro eyo owetera Buyonga oba Kakiri awo Kikandwa n'otuuke wa Nankere waliwo ekifo ekyenjawulo waziika abaana be ekifo ekyo nakyo tukiyita oluwe kale nno olw'okuba nti nno ebintu bino twabigunjukira omusingu agunjukira kigwo byonna tuba tusobola okubikunyonyola bulungi ate n'obitegera bulungi okutaga tulina kyetuyita okutaga okimanyi enkoko okunoonya weneebiika tukuyita kutaga tulina kyetuyita enseera ogimanyi eyo yenkoko enkazi naye nga tebiikangako mu buvubuka bwayo eyo tugiyita enseera tulina kyetuyita akatemankonge okamanyi ako ke kaseggwanga akakunduvu nga kali awo bambi kakunduga nkakati tulina kyetuyita walukaga eyo seggwanga ennene walukaga muyimbi mumamanyi nga muyimbi naye ekigambo walukaga omumanyi kyekitegeeza walukaga yenkoko empanga yenkoko empanga era walukaga nkutumidde nnyo sivodde kitiibwa kyokubanga oli muyimbi ate oli mukwano gwange nkumanyi naye ate era ejjja walukaga lyo liva walala
teriva ku kino oluganda lugagga bugagga kati walukagga ate ekikyo kiva mu kuweesa njukira abakasimba be baweesi ba kabaka kati mukulu wa lukagga Mathias erinnya erirye teriva mu kino kyennyonnyodde liva mu kukagga okukagga okukuba kuweesa kakati kitawulira sange kyalambulula waawe nnyo kyefunire emitwalo 10 gyokka emitwalo 10 gyokka ate South Africa ogenda kukifuna ku randi 5 byokka tolaba nti nno kugenda kuba kugendanya ng'olutto wetulu ng'okyefunira kakati munnange nkyakubuulira ekikola ky'okusiba enkoko ng'oyagala ogijje mu kifo ekimu ogitwale ogisiba amagulu okwo munnange tukuyita okulijja mu bika by'enkoko bwe nabadde nkunyonyola wadde ogisaako nnyonnyodde waliwo efiriti ey'amasuluba enkoko ey'amasuluba yeetya yeeyo ng'ebyoya byayo biwanvu biserengeta nnyo ku magulu bibikka nnyo amagulu erina ebigulu byayo nga mutuufu ebyoya bibisse nnyo ebigulu nga bigibisse nnyo ebigulu waliwo ogyosanga nga ebyoya bigibisse nnyo ebigulu tebirengerekeka egyo tuyita enkoko ey'amasuluba ogitegere kakati munnange enkoko obadde okimanyi nti naye erina olugoye lw'enkoko lulabika ddi ng'egenda ku mukolo kubanga wano mu bwanga obwa Buganda tukaliriza nnyo era twekaliriza ensonga y'obuyonjo kati bw'oba ogenda n'enkoko gy'ogenda okutwala ku buko kirungi ogyambaze olugoye erina okusooka okwambazibwa era ng'olugoye lw'enkoko tuluyita olukeete luba lulagala nno oyinza okulowooza nti olugoye oyisibamu olulagala erina okola ki kukwonoonera kakati tulina omuyonjo tulina ekiyonjo ebyo byawula tulina omuyonjo tulina ekiyonjo kibeera kiruke kibanga kiserosero kibeera wakaawo obukoko mwe bubeera obuto tubukuumiramu kamunyaleme kubulya so n'enkoko bw'oba oyagala kuzikuumiramu ozikuumiramu ne zibeeramu nolwekyo ekiseera ekiruke ekikuumirwamu enkoko eyo wakaawo tukiyita ekiyonjo naye ate omuyonjo gwe guno ogutambulizibwamu enkoko era nakyo kiba kiseero naye kyoba kiruka ng'ekigendererwa kyakyo kutambuza nkoko kuzijja mu kifo kimu kuzitwala walala zitambulira mu ekyo ozijja mu kyalo ozitwala mu kibuga kuzitunda ozijja mu kyalo ogenda mu katale kutunda n'olwekyo lwewava olugero lugamba nti omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti ky'enkoko kyekiki byebyo ebyoya ebisembayo emabega era ebizijjagavu ebisembera ddala ku emabega eri emabega y'enkoko waliwayo ebyoya ebyo bisembayo ebyo tuyita ebikola ekyensuti ku ntwingiri yaayo kale ku ntwingiri yaayo kubaako ebyoya ebyo ebisembayo ebyo gyetuyita twandise nga tail munyinyonyola ennyangu ojja kuba ndowooza kati awo okifunye bulungi ojja kuba okitegedde bulungi kakati ebyoya ebyo tuyita ekyensuti era wabona olugero olukyogerako oba olubyogerako ebyo tugamba nti ekyasooka kyekikulu ekyensuti ky'enkoko tekyetikka nabyerenga bye birevu by'enkoko enkazi ate ebyempanga tubiyita mayunju waliwo oluntu olweru olubeera ku mutwe olugulegule otuluyita oluwonzi ku mutwe gw'enkoko empanga kuliko ekintu ekimyufu ekibeerako gyogyetegereze oluwonzi olwo olugulegule olwo munnange tuluyita essule kakati olwo nalwo olutegedde bulungi kakati munnange waliwo olugero olugamba nti mu nnyumba temubula mukadde enkoko bw'ebeera eyingira ekootakoota ate era waliwo olugero olugamba nti nkuwa nkyakwongera ffe tetugwesa njagala nkutegeeze waliwo olugero olugamba nti obudde obuziba bwe buliisa enkoko omuddo enkoko ekeera kumakya kulya naye obudde obuziba ate ogenda okulaba ng'erumaluma omuddo kubanga obudde bugenze eba tekyalaba buwuka nanti kale awo ekiro kyo wekiva kati bayinza okugamba omwana omuwala nti amaaso gamwesimbye ng'enkoko enywa mu lwendo amaaso gamwesimbye ng'enkoko enywa mu lwendo oyo omwana aba mukabakaba oba obuwala bwolaba nga amaaso gakali mu ngalo era omwana ow'engeri yaleeta emitawaana gena okula akafunidde olubuto ku lujja kale tudde bako ebizibu kati akaana ngaako bakalabira baga akaana kajja kuba kazibu kajja kuleetera ebizibu kale bonna amaaso gakeesimbye ng'enkoko enywa mu lwendo olwendo lwabanga ngeri ya lubajje enkoko mwezinywera amazzi oba abamu basima bunnya ne bateeka omu ne zinywera omu naye ng'ate babajjanga kabajje nga kakuteekamu tuzzi enkoko ne zinywa olumba oluva gye luvudde ne lukuba enkoko zonna tuluyita ekipumpuli ne duzeera oyinza okulaba enkoko zitondoka zifa enkoko zitondoka zifa kakati waliwo enkoko okugikwata omumwa kino ekisoko nakyo katukitanyeeko olwokuba nti nno ekisoko kino kitegeeza kukeera kyamu tebakinyonyola bulungi naye wano ku BMTV tunyonyola ensonga n'ogitegeera enkoko esooka okukookolima ssaawa 9
mu Buganda era erina amakulu obanga bagambe obanga leke ngalekeko mundegwe munda ne kali katubataase katutaase eggwanga kubanga BMTV yajja katubinyonyole enkoko emberere okoli masaawa 9 era ekigendererwa kyayo kuza okusanyirimu kukola mirimu kati ebyo bino sigenda kugikugamba waliwo abaana sijja kukinyonnyola ez'okusanyirimu akola obuvunaanyizibwa bwe mu maka enkoko emberere ekokoli masaawa 9 ez'okusanyirimu akole era tewalaba omusajja bwe yafanga nyinimu eyo teyawu enkoko seggwanga awaka omanyi mu mpanga mulimu gye bayita seggwanga obeera n'embanga mpitirivu nyaawo nga zidderizeekaliza olujja lwonna lonaako naye wabaawo seggwanga yeyezikira mu zonna kakati eyo munnange baagitanga nyinimu lwe yafa kubanga gwe badde ezuukusooka okukola emirimu ate abeera afudde kale nno nyinimu bwe yawuliranga enkoko eyo anga naye azuukuka asobola okwebaako nekyeyekolerawo nga bwe mutegedde ebyo mbireseeko mundekwe munda abakulu mulowooza era mubitegedde kale nno enkoko emberebere yagenda ng'okookolima omuntu anaakeera nga ye yagogonose dda kati bwe yakookolimanga nga gwe wazuukuse dda wabeeranga ogikutte mumwa kuba walinga wakazuukuka ate nayo neekookolima olwo mumwa obeera ogukutte wewava ekisooka ekyo enkoko kyekiba kati waliwo kye tuyita okusuulira okusuulira kitegeeza enkoko emaamira okuva ku magi nga bwegaddako gavaako bwegaddako waliwo n'enjogera nti onsuulidde omwoyo ng'enkoko emaamize eva ku magi egaddako kankati ekyo ekikolwa nakyo kibeera nga kiryawo kati waliwo bye batayawula enkoko enkazi yeeriwa erinnya lyayo omuntu oyinza omugamba enkoko enkazi omuganda giyita ati ate nakugamba mbu enseera nedda ssebo nedda nnyabo si nseera enkoko enkazi tugiyita ensennyi ate waliwo kyetuyita ekitulazi ekitulazi yenkoko ensennyi nga yabiikako oba nga yazaalako kyekitulazi kati ebintu bino ensennyi ekitulazi enseera byawukana era olina okuba nga obyawula bulungi wano we tutuukidde ebintu bino olina okuba nga obyawula bulungi kaakati ku nkoko ogwo bw'obeera ogyetegereza mulimu lwe tuyita oluguve eyo yenkoko nkulu eriibwa mwami enkoko tebagitta bagisala kati baba bagenda kugisala ekikolwa ekyo kye bakola mu kugisala kuyitibwa kumaanya byoya byosooka okumaanya olwo n'olyoka ogisala n'ogisalako omutwe n'ogirengeza ebyalo byewaffe eri ewakiso mu busiro n'ogiyisaako akaso n'ogijjako omutwe naye nga waliwo olufumo olw'amaanyi ennyo olugambibwa nti wakamunye oba kamunye ne wankoko baali ba mukwano nnyo naye olunaku lumu wankoko n'agenda ewakamunye munnange olwatuuka nga amugamba nti njazika ku mpiso oyo kamunye naye teyali mubi ng'amwazika empiso munnange wankoko bwe bamwazika empiso wankoko olowooza yagizza jjukira nti ekitta omukwano kuwola nakwazika olugero lumanyi olwo biri bibiri ebitta omukwano nti kiki nakikuwola nakwazika munnange kamunye wankoko bwe yamweyazikako empiso teyagizza yamubulako n'atandika okwoza sebawunya nnyabo mala nirinaana kino nakiri ng'abuzaabuza nga yeekuusa ng'akuusakuusa ng'anaakwokya nti siiga wevu n'okupalapalanya ng'atatte mukago nti wotukidde wano nno ng'omukazi taliiwo kamunye yalaba biri bityo nga bwe yawola bwe yayazika manya bwe yayazika empiso nga tagizza ate nga buli wamusanga amubuzaabuza amugamba birala kamunye n'akola waawo akalagaane manyi tekajja buliika n'akola akalagaane naga nti kati buli we naakusanga ojja kunoonya empiso yange okutuusa yamuteekako ekibonerezo nja kulyanga abaana bo okutuukira ddala ng'ompadde empiso yange kale nejja buli eno enkoko ne bwogiraba etakula banne baayo bagisanga nti waye ng'otakula ki nti noonya mpiso ya kamunye mukulu kamunye gwe yanjazika empiso nayenjira era enkoko zonna wonna wozisanga ziba zitakula enoonya mpiso nejja buli eno enoonya mpiso era munnange olufumo olwo bwe lutyo nalwo bwe lutyo lwagera anoonya mpiso yani eyakamunye tigwe buli lwengusanga nja kuyigganya abaana era kamunye kimuyigganyisa abaana ba wankoko si kirala wankoko yazza emisango omusaasire yaguza empiso tagizaayo aginoonya beera atakula kati kabali abaana be paka lwaligifuna nze naawe kakati enkoko bamaze okugisala bagiwujja tebagikalirira bagiwujja
era waliwo olugero lugamba nti enkoko teyota, bw'olaba eyota nga bagiwujja. Koko teyota bw'olaba eyota nga bagiwujja. Waliwo olugero lugamba nti enkoko y'omwavu teggwa meebaza. Enkoko y'omwavu teggwa meebaza. Omwavu bw'akuwa enkoko aba ayagala ogijjukire ennyo lemeera kugyerabira kuba bambi ayinza okuba gye yalinawo ne waba giwadde mugagga. Era buli ne bwebanga yali nfumbe ng'agifumba bufumbi yagawa enkoko wagiwulira bwewooma oba kale n'akujukiza owange enkoko gye nakuwa okyagirina abeera agijjukiza kati ate ng'okakkana ng'otandika te kudda mu kwebaza ati bye wafuna edda. Enkoko y'omwavu teggwa meebaza. Wankoko byazaala bye ebyenunulo. Amakulu nti abaana bano ebyana by'enkoko bye tuyisa obukukulizi era tuyinza okubiyita ebyenunulo kubanga be baana baayo beezadde. Omuzadde bw'azaala abaana abasuubira kumuyamba mu nsi. Abaana bali Dubai, bali Qatar, Oman, UK, United Kingdom, United States of America, bali Sweden, Turkey, Switzerland, Holland mpozi yomne Netherland, oli Netherland, oli South Africa, okola ensimbi ozikwasa. Abazadde bakusuubiramu. Basuubira mama ewakolu sisira lunatera okumukuba ennyumba ekutte mu mbina yonna oyisanze ekutte mu mbina yagala kumugwira. Mwe mulina okumuzimbira. Ekyo omuzadde akisuubira. Abaana bali Japan, bali China, baweesa ensimbi bafunira ddala owefumbe wa lusimbi. Bagule amabaati, bagule seminti, bagende bazimbire mama. Kale bwe bakola ekintu ekyo babeera banunudde. Nga enkoko bwezaala ti abaana baayo bano byebyenunulo. Biginunula bitya? Oluusi ekisolo bwe kijja kiyinza obutakwata nkulu ne kikwatamu omwana kati olwo yeeba ewonye. Kati ekizibu bwe kijja mu bulamu obwa bulijjo abaana badduka mangu ne bataasa bakadde baabwe oba okirabaawo. Kati nno munnange ekyo wekiva wetugamba ow'ennyimbwa tutegeeza era enkoko ekyo kisoko kubanga ennyimbwa wano mu Bulemeezi nnyimbwa kiri awo awaawo wetera awo bomba nnyimbwa waliyo omutaka waayo omukulu yayitibwanga Wabula Enkoko. Kale olwokuba nti erinnya lye yali Wabula Enkoko ekyo kyafuuka ekisoko ekikozesebwa ku nkoko era oba okitegedde. Kale nno nekibeera bwe kiti amagi enkoko gerekawo nga tegafuna mpanga gayitibwa masumba. Era waliwo olugero lugamba nti eyewalawala ebiika masumba. Eyewalawala enkoko enseera eyewala empanga eyo njogera. Enkoko enseera eyewala empanga ebiika masumba. Kakati eyo njogera eryawo naye nga amasumba ge magi agaba gatafuna ki ku mpanga. Waliwo ate enkoko gerekawo obulesi n'etagaalula ago tugayita amazize. Ebeera egazize kuba kuzira. Waliwo kye tuyita okweserejja. Bagamba nti olwo yeeserejja nga yaluze enkoko. Asooka kujjayo nkoko naddayo najjayo obwana naddayo najjayo ebisosongole by'amagi wali we yayalulidde naddayo najjayo ekintu ekyo kwe yayalulidde ate n'akwata olwo eyo n'addamu n'ayerayo bulungi. Newankubadde kireeta obuloolo kati ekikolwa ekyo kye kyavaamu enjogera nti weeserejja nga ayaluze enkoko. Amakulu nti oli bize nnyo weetala kubanga emirimu giba mingi ngikunnyonnyodde. Ajjayo enkoko n'ajjayo obwana bwayo n'ajjayo ebisosongole by'amagi n'ajjayo amagi amazize n'ajjayo kiri kye yabigirawo nate n'ayerayo n'ayiwawo n'amazzi oba n'aleeta n'essanja n'ayokya kuba wabaayo obuloolo. Obuloolo bubeera buwuka butonotono bukwata nnyo enkoko bugibeera mu byoya byayo ku maaso bukwata nnyo mu maaso yonna buloolo buli. Ate enkoko bwe yalula n'ebuleka mu nju ne bulyoka bubataataaganya bukalakawuka katono bwe kati naye bukutambula ku mubiri ne bukubuzaako emirembe. Obulwa n'otulo lwa buloolo. Olaba waliwo n'olugero ku nkoko nti ekigoba enkoko ku magi buba buloolo. Nayo yennyini bugitawaanyiza ddala. Era kyekyo kale nno enkoko nkulu nnyo mu buwangwa bwaffe buno obwa Buganda. Akantu enkoko omulunzi w'enkoko akulundidde enkoko bw'otta enkoko nga naddala nga waakumpi omuweerezaako togirya wekka. Era ngera kubaawa n'embeera endala ku ekyo. Era eyalunda enkoko tumuwa lusingosingo ng'akabonero ak'okumusiima oba okumwebaza. Ate agisaze tumuwa buno obukuba amazzi obwa bwatiro agisaze nga akabonero k'okumusiima.
buli muntu n'embeera era buli mulimu n'embeera. Kakati mu buwangwa bwa Buganda ow'omuliraano taliibwako nkoko. Ekyo olikikola olyejjusa wekka era oligamba Munnabusiro yatugamba omuntu taliibwako nkoko oyo akuliraanye muliraanwa awo. Gwe nawe erabayo enkoko tetakulirawo. Enkoko zino eŋŋanda etakulira n'eri mu lusuku lwa muliraanwa awo. Omanyi tulina emiriraano mingi, tulina ogw'omuddembo, tulina ogw'omu Bulumba, tulina n'ogwa Kamulingiza. Kamulingiza yo yakubeera mu Mbiriizi, ow'omuddembo yo yakubeera mu maaso, oli gwe tuyita ow'omu Bulumba yabeera emabega era tumuyita omuteeteeyi. Kale n'enkoko abo bonna bw'otta enkoko ng'omuweerezaako ekifi oba kasupu ng'awuutako, kubanga mukimanyi bulungi nammwe olugero lugamba nti ow'omuliraano wa Luganda talibwako nkoko mpanga. Era waliwo n'olugero nti ow'omuliraano wa Luganda bw'afiirwa tolima. Bw'afiirwa tolima. Enkoko ziyiganya nnyo ebirime ng'ebijanjaalo awo nga bitandise okuttulula. Kyolaba balina okuzisiba mu buyumba nga tezivaamu. Mujja kufuna ennyombo n'emiriraano. Baliraanwa bamwe bayombe bayogere kino kiri. Enkoko zo zinyera bakakale nga bazikubye amagulu bagamenya ate ng'ozaagala. Enkoko kya bugagga, nakulaze dda obugagga bwayo okuva ddala ku kuwonga eri ewa Lubaale ate n'okuwa omujjwa. Kubanga omujjwa wano bw'akola emirimu mingi nnyo aweebwa enkoko. Kale nno ekintu ng'ekyo nakyo mukyegendereze nnyo. Enkoko byo ebyayo tebiggwa malojja. Kambasiibulire wano olwaleero ku kikwatagana n'enkoko kuba bingi. Oba oli awo tujja kuteekateekawo enteekateeka endala ate tubasisinkaneko nga tusomesa ku Muganda n'enkoko kubanga bingi nnyo bimanyiddwa. Engero zo nnyingi nnyo. Kati kyemuba mumanya nti lwe nnaakomawo bwe nnaaba nga nnyongereza ku nkoko nja kutandikira ku ngero ate nzibawe n'ebisoko ebirala ebigendera ku nkoko. Naye mbajjukiza mugule ekitabo Lulasange. Ekitabo Lulasange ekyawandiikibwa Saava Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro yono gwe muwulira ayogera. Ekitabo kino kirimu ebigambo by'Oluganda olugumu luli olw'edda, Oluganda olw'edda olukadde bukuku. Kyokkola tukiyita Olulasange. Olulasange ogenda kukifuna mu Angelina Bookshop awo ku Mukwana Arcade, edduuka Eggi 89 awo ku Bentwanka Street, oba mabega wa Paaka Enkadde wali ku Paaka Enkadde awasimba ezidda ku Lwentebe mu dduuka eddala lye bayita New Styles Bookshop. Oyinza ogenda e Masaka n'okifuna ku Elgin Street awo ku Muto Complex oba emabega wa Tropical Bank. Wali okumpi ne Radio Buddu ofuna ekitabo ekyo oyite ku +27685 42 85 43 yange ya WhatsApp +27685 42 85 43 ofune ekitabo ekyo Olulasange. Tolina kyogenda kugamba bantu nga tolina kitabo Olulasange. Luganda lwadda otegere Olulasange. Uganda luno lwedda lwali lutya. Ensangi zino abantu ebigambo bibatawaanya. Omuntu omugamba ekijolya nga tasobola kukikugamba ekijolya. Omuntu omugamba nti wange enkalazi kyeki nga tasobola kukigamba. Omuntu omugamba nti wange obugolima bwe buki nga tasobola kubunnyonnyola. Omuntu n'omugamba wange oluyiira ku muntu kuliko oluyiira ndaga oluyiira nga tasobola kulukulaga. Obadde okimanyi nti ku muntu kuliko omuntu. Oyinza okundaga omuntu ku mubiri gwe kuliko ekitundu kye bayita omuntu. Oyinza okukindaga. Era ku mubiri gwe kuliko ekitundu kye tuyita omubiri. Oyinza okukindaga. Era ku mubiri gwe kuliko ekitundu kye tuyita omuga ogumanyi. Oba kale amala ogamanyi. Amala ogamanyi bulungi ku mubiri gwo. Bingi nnyo n'ebitundu by'emibiri byennyini abantu beetaga okubimanya. Ebitundu by'oku mubiri bingi nnyo. Siri ku lwabwe kitundu ku mubiri naye okimanyi. Siri ku lwabwe n'ebirala. Olulasange lugenda kuyamba abantu basabasajja bonna okwetoloola ensi. Era nange eyawandiika ekitabo kino buli wenkitunulako ngamba nti naye Mukama Katonda ne waali basazeewo kunzijulula. Abalisigalawo baligamba nti yakola obugwe, yakola omulimu. Nebaza nnyo kojjange abadde ku lens, bagita lens ku kamera, era nga wano abadde ensonga aziruka bulungi. Yeebale kutembeeta nsonga Omulangira Abdul Diouf Ssuuna. Kwebaza nnyo webalire ddala. Omanyi oli kakejje
akomunnyo bagamba kakejja akomunnyo ke kabuna olujjuliro lwaki buli muntu akayayanira ayagala akakubeko ennoga abalungi ebigambo maluma tegagwa mu kamwa obyeresa bweresa kubanga embwa yeresa enseko ate era n'obisiibula omusota gwasiibula bwoya kanve ku bigambo omuzungu n'ali omusu omanye omukulu ow'essimbo kibbo olukijjamu emmere nga kidde emabega okutuula ku bukulu n'olwekyo nange sijja kwemalamala nga embwa egoba enjovu oba okweganekulanga omubooge bakunoga kibbo ate gudda mu gganda bagamba ebyembuulano tebyala omuwulu bw'afuna enkoko ate omunnyo gumugula era ebyembuulano tebyala gy'oluuza enkoko enkiringi tezidda njagala nkubagulizeko ng'oluggi lw'ebibo nti kati tambuza programu eno mubulambalamba nga bw'ogirabye share it gabanako ne banno share it mukwa share akagambo kano share nkagikatiriza ne banno bagambe basubscribing eno BMTV yammwe subscribe mukwano gwange nkugambye subscribe bagambe basubscribing ko babeere nga bajja wano kuba we wali ebyensonga ekirala like tuliking kirala comment tuwe ekirowoozo nyinza okubanga kyensomesezza wano gw'obadde okimanyi bulala teekawo ekirowoozo twaniriza ebirowoozo byammwe nyinza okuba nga nina kyemmera video yagala kukyongerezaako teekawo wandiikawo oyinza okuba nga olina kyoyagala okutuwabula muba okutuwa ku magezi teekawo ekirowoozo comment mu kukomentinga abo bintu bingi bye tufunirawo n'olwekyo nkwegayidde mukwano gwange comment oyinza okuba oyagala kugamba mukojjange Abdul Diouf nti omusajja oyo gwotuleetera asomesa ennyo olulimi Oluganda njagala kumugulirayo wano ekyapa ky'ettaka abantu babikola bulijjo babikolera abantu nga basiima mutere okojjanga ajja kusoma gundi eyo era ajja kuntegeeza mangu nti owange BMTV ogirabye abantu baagaye bagenda kuyiwamu emmotoka mpya mbisi nange evuge ku mmotoka nga ngenda ngamba nti bana BMTV kyenkoze abantu bandabye banengedde abantu bakabaka nga basiima kale nno ekyo nakyo kiba kibaddewo mba nkyebaliza Katonda naye kamberekereze muli balungi bange era buli wenzija ku BMTV saagala kubasiibula naye munnange ndifiira wabukumenya ejjira ku kibanyi ate era ebirungi birekwa embwa yaleka nseko ate era ebirungi birekwa ebirungi birekwa oleka mujaguzi evuga abagamba nti awalungi babawa nnyo oleka mujaguzi evuga gwe nokkirira ebunyolo ate era awalungi tewabawa nnyo singa embwa esula mu katale kale era ebirungi birekwa nsingisa yaleka omuwemba sijja kufuuka nasserenga yalemera ku mpagi ekabuye nti nnemere wano kanveewo nneme kufuuka bisimiraaki eyagenda ne nadda emagome n'emusingira ekinyumo nsiibudde